abatuuze bano bagwa mu bibira by'Irunga ekibuga Noluvagame ne bagulira ettaka ku kyalo Bukompe kiri mu Gomeri na Lutonto e Kasanda kyokwenkana ku ttaka lino zabalukawo nga waliwo omugagga Abid Alam agamba nti lyera okuva olwo abalisingako bazibagula n'omugagga ono ng'ayagala balyamuke. Omukulembeze we Fred Kwagala agamba ni mu kiseera kino omugagga Abid Alam atandise ebikulu ebiraga nti ayagala kubagobanga n'ebirime byabwe bisendeddwa. Abaana baffe tebalina kyakulya, bakadde baffe bali awo nga bw'obalaba abateesobola. Jjukira tuwe tumaze emyaka 10 kati gino emyaka 5 gye tuwali tumaze tuwe tumanyi nti waakiri tutuuse ku ssanyu naye katuze mu maziga. Buli bwe tugeza kubira endule wa RDC wa RPC wa DPC tebatuyamba bagamba ettaka lya bidi. N'olwekyo ffe tetumanyi ettaka kibitanga bye yatuguza. Bayisizamo enguudo mu birime byaffe kasooli yonna bamutematemye tetukyali n'ekyokulya. Mbadde nali mayoga hafu yika y'amatooke esaawa zina baana tebali kyebalya. Bwetupita mu kitundu kino waliwo enguudo ezikolebwa ng'abatesi bagamba nti baagala bwenkanya kuba ebirime byabwe byononeddwa tebalina na kyakulya. Saba batuyambe waakiri omuyindi bwe yagamba nti atuwaddeko ekazibisa tubajje bazitulage tubeerewo nga bwe tubanja bitangaala ettaka lyaffe. Naye enguudo zisemberedde wano ku mayumba era n'amayumba ayinza ogasaanyawo era tusula tetwebase wagafo ke tubeeramu naffe tumanye nti yaffe ikoze eki etuyambye. Twogeddeko ne manager wa faamu ya Abid Alam Muhammad Ida n'atokakasa nti beetaaga mutyena ku ttaka lino kuba baweebwa ettaka ku kyalo Ennyanga ate ne beesenza e Bukompe. E Bukompe ttaka lya Muyindi Bwoya eriri ku buloko 437 ploti 14 liriko 5 square miles. Beberedde ng'olunaku olw'eggulo kkooti y'e Makindye yasinise omubaka wa Fumbira Southern Parliament Sam Bitangaalo n'abalala 3 okuli ya Mutumiino Omukungu minisitule w'ekikula ky'abantu mu kyalo Esther Kakubbi yali omukozi mu kkooti erwanyisa obuliyake ne munnamateeka Francis Onyango olw'okozesa olukujjukujjo ne bajja ssente mu gavumenti ez'ogulira abantu abo ettaka olwo lugamba nti teririyo. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.